Abaka Parliament n'okusingira ddala b'ekibiina ekiri mu buyinza NRM bagenze mu bungi ku kisaawe Kololo kuliriza okwogera kwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okutongole. Bakira bonna amatu bawabudde nga bawuliriza Pulezidenti n'okwekenneenya obutambi bw'abalimi n'abalunzi b'abadde ayisa ku ntimbe gaggadde okuggusa omulamwa. Oluvannyuma twogeddeko n'ababaka ne basima Pulezidenti Museveni ku mulundi guno okuteeka essira ku muntu wa wansi ng'alambika eggwanga ku makubo agenda okuggya abantu ba wansi mu bwavu. Atadde nnyo essira ku bantu abasangiddwa nga tebalina kantu ke bayingiza mu nnyumba mu maka gaabwe, ng'alaga ekyokulabirako ekyabo ababadde mu mbeera y'emu ne batandika okubaako ne kye bayingiza. Ku bigambo Pulezidenti byampadde byayogedde olwaleero bimpadde essuubi naddala ng'ekyokulwanyisa enguzi. Ababaka bagamba nti okwogera kwa Pulezidenti kubawadde amaanyi okuddamu mu bitundu byabwe bye bakiikirira okukunga abantu ab'embwavu nga baleeta mu pulojekiti za gavumenti zeetaddewo gamba ng'eya PDM n'endala. Nagenda kuyita ba Parish Chiefs 57 bambuulire esente z'emiliyoni emu bakagabako mmeka, ye bwe bamaze ozigaba abantu bakoze eki? Bavudde mbwavu. Nga Pulezidenti bw'atugambye tutudde wansi nga babaka ba Parliament nga bakulembeze ffenna abali wano twongere okukkaanya n'okukkaatiriza enteekateeka za gavumenti. Nina essuubi tekitundu kyange ngenda kutandikira kweza enteekateeka ndabe nga nkikyusa. Nga bwe yagambye kino ekisanja si kyakwebaka era naffe ababaka nkiwa tupiikinze liifu okuddayo ate mu bantu abaatulonda okubayambako n'okubawabula. Pulezidenti waffe tukubiriza nnyo okulaba nga omuntu wa wansi ono tukozesa programu za gavumenti nga PDM, emyoga, Operation Wealth Creation, NADS n'ebirala byonna okubeera nga omuntu wa wansi ono tumwongerako value. Justin Namere, Minisita w'obubeezi obwa gavumenti ez'ebitundu, agamba nti bagenda kukola buli ekisoboka okulaba nga batuukiriza omulamwa Pulezidenti gw'aliko nga bakokola gavumenti ez'ebitundu kubanga ze zituuka obutereevu ku muntu wa wansi. Mwenna abalowooza nti baakuwa omulimu mu disitulikiti oba mu divisioni oba mu kibuga nga wajja kuyisa bivvulu. Bwe bamanyi tosobola kukola, fuluma abasobola okukola bakole. Simple. Bano abaagala okutumwalamu amaanyi ze ne Minisita wange Honorable Balamu abaleeta ebiboozi nti abo bato bapya boogeza muliro ki omuliro ojja guwulira. Ffe tubabuulira twazze kukola. Tewali kufembize ne Honorable Balamu kufembi tekuli atya firu. Ye Minisita omubeezi ow'ensonga z'ettaka Harriet Ntabazi ategeeza nti bagenda kufuba okumalawo endooliito ku ttaka abantu basobole okukkalira ku ttaka lyabwe. Pulezidenti awadde speech ye ng'ayogera ku by'obulimi. Teyina bulimi bw'osobola okukola mu Uganda nga tebuli ku ttaka. Ayogedde ku by'obulunzi, tolina bulunzi bw'okola nga toli ku ttaka. Ate Susan Nakawuki, Minisita w'obubeezi omuggya ow'ebyobulambuzi, naye yasimye Pulezidenti Museveni olw'okulambika obulungi eggwanga era n'aweera okuweereza obulungi. Essira litadde nnyo ku economic empowerment. Eyo yo ensonga agyesibyeko naddala nga tuyita mu sekita agriculture ey'ebyobulimi. Freddy Kajubi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.